nze nafuna show na kati Giovanni tanazifuna muri nyali ebyadda era takulima ti Giovanni yayimbye ko we nayimbye muri nyali Giovanni tonayimba ko muri we nayimbye muri nyali era kuwa ekitiibwa nze nayagala abakazi bangi muri nyali ya Giovanni era ku kyabakazi sitoma era tunulira akawala kempitane neragirako nze buli mukazi w'ebbeeyi namulya okakasa nero Giovanni tanabali yako bisere itize yakuba kati abakyala bali bagamba nze buli mukazi w'ebbeeyi namulya nena nyinirinya tanabali yako abakazi bagala nnyo abayimbi bwe kubagenze bananga okutuuka tibalanze Giovanni Luzinda nasanga nga y'abakazi abasukka abana nga buli mukazi alinze golola suuti yange era Luzinda nakubako shonga mukaaga nga sinagula suuti naye abakazi be baletera okukopa suuti za Luzinda nga buli watuuka bambuza suuti zira baby tugere tuzigolole erinnya lya Giovanni sitoma Luzinda bwe yamala okujja nayingira mu bulamu bwange wali osobola okuyita Ali Muteesa nga sikyayagala linnya lyange nalyeyambula natuuka akaseera ne neyambula erinnya lyange nga mupita aliyo ndwawo okuyitaba oyita Giovanni nayitabye edda erinnya lyampomerera lya Giovanni ngendera emitwe gye nenyera gyekyusiza oludda lumu era gitunudde sayidi eno bwe tegikyandiko nengamba bano batunudde wa ate nga nze ndi muyimbi wano nengamba naye kantunuleyo oba ekyo nasangayo sokezese ku kikowe ekyogere ino banayisirimba abalabi ba TV eno kyenasanga abantu kye bali bakyusira fesi kye bali balaba omuntu yali yali abakinga nga ye Luzinda ku mukutu ogwa Nsasage Media atera kwoli nkwebaza gwe wenna yosinzira okutulaba mwebala okutugoberera mwebala kusubscribinga comment ze mutuwa zonna mwebale nnyo mwebali eddala abali mawanga g'ebweru mu nsi z'ebweru abaana abali mu biyumba mwenna tubagala nnyo mwebale okubeera nga ate mugoberera omukutu guno yenze omutaka Ssebwato Julius ate era nga olunaku olwaleero nina muganda wange abasinga obungi mumumanyi abamu temumumanyi musajja w'amaanyi nnyo wa byafaayo ayina olugendo lw'obulamu bwe oluyitirivu ennyo ayina byayiseemu ebikulaga nti mu nsi eno tewali mbeera ya lubeerera kusomozebwa kungi nnyo kwayiseemu tugenda kubeera tunyumya mu mbeera emu oba endala atuyitiremu olugendo lw'obulamu bwe lubadde lutya atobya atya n'obulamu ng'omusajja okutuuka wano waali nyina Aliyo Muteesa ate ng'era musajja muyimbi y'omu ku bayimbi be tulina wano abalina amaloboozi amalungi nga baba yayimbye toyagala amale nsanyusa okulabako Aliyo kale omukulu Ssebwato nange nsanyusa okusanga ssebo amiina amanya gange ze Aliyo Muteesa original name ow'Ensasage okataddeko ssebo ow'Ensasage ssebo buli bwendeta ku Nsasage Media aba wa Nsasage lwakuba nti obuzibu buliwo waliwo abawulira Ensasage ne baga oyo wa Nsasage ne batya anti kati omuntu ow'Ensasage ye muntu yenna alwanye n'obulamu bw'ensi eno okulaba nga atuuka waali kubanga jukkiriza gana lekayo buno obulamu tubutambuliramu na kulwanagana nabwo buli lwobeera ng'oli mugonvu oli mulebevu tosobola kumalako na nsi eno ensi yakulwanagana nayo buli kyofuna kyonna kya lutalo kya ntuuyo so kyovulaba nti tugamba nti kati buli muntu yenna waali oteekwa okuba nga oli wa Nsasage okumalako n'ensi ogamba otya bigenda bitya bityo bwe bityo mirimu kupambana abasinga obungi abatulaba kati bamanyi bayinza okuba nga lwe baali bakulabyeko abamu tebakulabangako kuba totera kulabika era omuntu okulaba nange okufuna lubadde lutalo naye wali oli muyimbi ndi muyimbi kituufu olina ennyimba ezizo nina ennyimba ezange sofa kati olina ennyimba nga mmeka eza ennyimba 9 nnyimba nga 9 ye ziri ku mikutu mikutu nyinayo nga 2 okay kati ova otya okugamba nti Aliyo
kantandika okuyimba olugendo olw'okuyimba olutandise ddi? Nze nayagala nnyo okuyimba nga ndi ewaffe Hoima banzala Hoima Katikala Mulinga Hoima mu Kibaale ayitawo Katikala Mulinga kitegeeza oli we Hoima Olutoolo olumanyi? Lumanyi bulungi so kubabuzeeko mu Lutoolo naye nga siri mutoolo nange nsobola okubogera nga siri mutoolo abomuka muliyo muli muta muli kurungi abagurusi muliyo saba tujja kunzitamu omuntu nkulaba tuba tugenzeeko keeyo mu batoolo baffe abo manyi baagala nnyo okay so endongo wagitandikira okyali Hoima? Endongo nze okujja mu bidongo nali njagala nnyo okuyimba kati waliwo omukyalo omuyimbi bamuyita Chance Nalubega yajja ewaffe nga ze kuyimba yajjira mu sizoni ya Kasooli Kasooli omwoke nga sono omukalu omwoke ng'ayengera awo yajja nga ze kuyimba nali manyi Oluganda nga nakulirawo Emityana wa sister wange kati basanga manyi Oluganda nembaniriza bulungi nnyo ne babuuza bo esangibwawa nze mbalaga bo waweeri kati muzeeyi yalina omusiri gwa Kasooli omusiri gwa Kasooli neŋŋamba naye bano abayimbi abazze ku kitundu nkole ntya okubeera mikwano gyabwe kye nakola okimanyi nakkakkana mu musiri gwa muzeeyi mu nnimiro nentema Kasooli entamu ey'ebidomola ebi egendamu ebidomola 2 nenjijuza Kasooli nenjitika Kasooli nentekamu omuliro nenfumba Kasooli entamu namba wakana yinawo eggaali nga muzeeyi wange yajingulira asenenengako amazeeka Kasooli bwe yajja twalinawo omupakasi ewaka nemuyita nansitulirako entamu netugiteeka ku ggaali netusindika paka mu senta Chance Nalubega we yali akoze eki? We yali akoledde. Bwe natuusa wenyini wali awali ekikaali awabali abayimbi kati buno obuwala obuzina budansi obwo ne bano abayimbi abasookawo abalala bali mu lumu zaabwe bano abanene ne bajja Kasooli wammeka konze nedda Kasooli buli amanyi nti muyimbi aliye Kasooli ku bwereere Nembagabula entamu ntyo buli amanyi nti muyimbi aliye Kasooli ku bwereere kwatamu yagamba ate ono omwana ng'atwagadde Kasooli ne balya kwolwo nazaayo eggaali n'enkomawo tuyingira endongo basooka kuba Jalibu bweggwa nga bafuluma kati mu kufuluma Jalibu bwe yaggwa eyali asolooza nze yambuuka nze nasigala mu ndongo bafulumya abalala bonna nze nasigala wasigalamu bwoti ate abagabudde Kasooli yantunda kubanga ne Chance Nalubega yali amaze okuntegeera bantwalayo mu lumu ye ne mutwalira Kasooli ne bagamba yanga wa Kasooli erinnya yanga we yatandikira ne bampita yanga tie Kasooli yanga onatuwadde Kasooli ntamu namba no maama omwana atugabudde ddala ne bonna navawo nga mikwano gyange era musajja gwe endongo teyankalubiriza kwolwo endongo nagiraba abalala bonna nga balaba Jalibu bonna bafulumiza nze nagiraba sigaddemu otudde ku mwanjo era waliwo ne basisita bange nabakima namala nebayingiza nabeera waawo ssebo nga nebwefuluma nenyingira akaterera ngana bonna bamanyi owa Kasooli erinnya owa Kasooli yanga wa Kasooli nayingiza aba basisita bono bagamba mujje ne baŋŋamba toyina ssente okoze otya koza abo tubeera nabo eri bo tumanyi temula nti bamanyi Oluganda abo nabeeranga nabo Emityana bewaffe abo bewabaabo abo mbamanyi nebakutya ne bantya munnange endongo bwe yaggwa saddaka basisita bange bo bagenda waka nasula bulungi mu kiveera ky'ekikaali bwe nasula kye nakola enkeera battika bidongo bagenda walala nange mpalampa fuso ku fuso eyo waliwo omuvuka bamuyita Nawandagala omulala bamuyita
Nondagala tali wa lutalo kati. Ali wa lutalo kati. Bamuyita Muzawalu. Naonaga teyalina buzibu bwonna. Naye olwo Muzawalu yangobanga ku mmotoka. Vaawo gwe, vaawo. Va ku mmotoka. Abavubuka n'abawala bonna baddaasa ne bamugamba. Va kuyanga wa Kasooli muveeko. Nali mpulira nti e Kampala waliyo ekitundu kye bayita Bwayiise. Bambuza yange olaga wa konze ngenda Bwayiise ate nga manyi Oluganda. Olaga wa konze ngenda Bwayiise ewa mukulu wange gye ndaga muntwaleko. Bamanyi manyi Oluganda ate abayere abasinga tebamanyi Luganda. Mwana ki akamanyiyo kye nakola nikola mpafuso ne bandika ku fuso. Awo wali wakyeyongerayo shommeka nya okuva we baali banzije. Baamala okuzimaliriza ne bakujja e Kampala. Ekyomukisa omulungi twajja eggayaaza mu maka ga Chance Nalubega mu kikomera kye. Chance Nalubega yali asigadde mabega ekiboga yalinayo muganda weeyo ngageze mulabako. Kati tutuuka twatuka ssaawa nga 11 muyingira ekibuga kitundu awo. Tutuuka bajjako ebidongo babiteeka mu store ya Chance Nalubega. Bale ebiveera mu garagi beebaka. Nange kye nakola oyingira ekiveera ne nyingira ku bbo. Kati nagenda okuzuukuka nga buli omu yazuukusa adda wuwe. Tuliwo abantu aba basatu. Naliwo nze Nansamba muganda wa Chance Nalubega ayimba naye ku stage. N'omulala bamwita Serwanja. Abeereyo gangu bambi. Serwanja oyo bwe twazuukuka waliwo ne DJ eyaliwo ebbali ebweru. Ne bangamba yanga watugambye ogenda Bwayiise kwata 15,000 weebale tulabirira. Bampe 10 ebiseera ezaali nyingi sebo. Olwo byekuminyimiza 210. 210. Kunyumiza 210. Nkola ki? Banfulumya gate, fuluma gate. Ne 5 zo mu nsawo. Ne 5 zange. Nalina engoye 2. Nalina olupande lw'essomero. Nga nyina ne jeani bino eby'olukumi naye nga bifaanana ng'eno empale naye nga byo bino ebimpi. Nga sina mpale empanvu. Naye olwo nali nyambadde olupande lw'essomero. Bwe nafuluma wabweru ku gate ne ntuula wabweru. Gate bwenti. Gate ne bagiggala. Zaali ssaawa 2 ez'ekiro. Chance Nalubega gy'ava Kiboga. Naye nnyina erinnya ndi wa Kasooli. Bulungi nnyo. Kiyanga wa Kasooli. Ankuba Mambataala. Bagula gate. Aga, Serwanja. Koye wanyi maama. Ono omwana teyayingidde. Koye Serwanja mwana ki maama. Ono mwana wa Kasooli mwazze naye teyayingidde ali wabweru. Serwanja yali muntu mukulu muganzaala. Atuuka antunulira bwati janga. Tewageze Bwayiise wa mukulu wo. Ntyo kinakola namutunulira bwenti. Nemugamba muzeeyi taata njagala kubulira amazima. Nze bwe nabalaba nabeegomba nabatunulira ne mbeegomba. Naye kituufu siina we mmanyi. Kwe kujja nammwe. Toyina w'omanyi. Toyina w'omanyi nti ye. Ntandika n'embeera obwenti mpola. Naye bwe nabeerawo mpola nga ndi bwentyo n'embeera wa Chance Nalubega nga nyingidde ne batandika okwekubako ebirowoozo. Omwana kati wuuyo azze tukole tutya. Serwanja agamba nze kankatwale akerenga ku makya kere ebbaala yange. Dani DJ agamba kankatwale kakerenga ku makya kasenenga amazzi abakubi banga babuloka bakube buloka. Nalubega awulira agamba mwena temumutwala ajja kubeera wano. Kinakola nabeera wa Nalubega. Wa Chance. Nembeera wa Chance. Era Chance tuka akaseera nakubira Serwanja 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 omwana nakuze temwina mulimu gwo mufulira. Nandeetaawo
eggangu nasanga ebisere byo bakola malamu oluguudo olwe Saabala Nippon company ekulibwa mukulu Lumala yavuga emotoka z'empaka ina company Nippon naye atuke eggangu kazi wa Sserwanya yambonyabonya oyo Roza Sserwanya yanzale bali yayama yimbo no bawa alese mwana gwe yazaala bwe yes omusajja ng'asika ebinyeebwa n'amagi mu dduuka mu bbaala Sserwanya agenda mu bidongo andekaawo omukazi azokusaba na kiro balya binyeebwa magi Sserwanya agenda okudda mu bidongo binyeebwa tabira abasere taziraba n'amagi abuuza mukazi kyavuga ndowooza omwana we yalidde amagi ge waleeta Sserwanya yatabuka byawera yali amagi omukazi yagabula abaana ne bagalyanga ekiro muzitanjala yagala bampayirize we gwasuka emirundi ng'ena Sserwanya yakwata omukazi n'amuwutula emiggo obwana balanga mama babamutta bwaga tata totta mama tuzikuse ekifo tuli amagi n'ebikula tubisula eri wansi y'ekitaano nasufu gyebiri eyo naye nze Sserwanya ne mugamba Sserwanya nze bwe bosika amagi ompaako eri n'ebinyeebwa ompa eri empayo ebinyeebwa ebigikongezi era ezo ziba zimala taata sikwata ku bitali byange siri mubbi era nze kyenakola obulamu bwaŋŋondera obulamu bwali bwaŋŋondera nali wampisa nnyo ng'era neeguya nnyo nga kati nga bwe nkola ng'era buli muntu mwewa nnyo nga temanyi wenkoma yadde nga mwewa naye nga manyi wenkola ki wenkoma kubanga nze Kampala nga ndiko bwogu nasinako mama wange sinako mugala we simanyi gwomanyi ya munnange musajja wange Ssebwato omukazi yampalana nnyo nemala nengenda nensaba omulimu ku Nippon company nenfuna omulimu gw'ow'ekibatu w'emitwalo 7 nenkolayo emyezi 6 erime enguudo ng'olwokolayo ki nze nali mu Nippon company basooka kumpa mulimu gwa kitoogo kugogola myala naye nga mukaliddubi kitoogo kaliddubi waliwo ekitoogo kiwanvu naye nga nina abasajja abakulu bwe balinnya ng'obbira bakugjayo bujja kati omuntu abbira nabbira ne mpulira nga olubuto luwoomerera wano luwoomerera nga ekiki kino ekiri wano kumbe emmamba ensaze emmamba kulage we yansala baba kumanya we yansala yakusala ku lubuto wenyine ebyenda tebyavaayo nkulageko obulizo bwakaba byakusaaga emmamba yansala olaba enkova eno emmamba yansala wano nga ndi mukaliddubi noonya ssente ndiwo bwogo singa si kampani kunzijanjaba singa nafa era nze olugendo lwange luno olwa kaliddubi olwo buli bwe ndujjukira nfutamu ennaku ey'ennyamiza nze kampani yanzijanjabira emyezi 7 olwamala okuwonaawonamu oluguudo bali bakyalukola ne bampa obwa foreman nga bateeka mu mayinja kusitula mayinja andikowa mu myala sigasobola kyenakola ne bampa obwa foreman kuba kawero ka red yimirira ka green genda kuba wana babeera bwe bati kati omuna kuba Bobby akawero yali mu kamotoka agava musaabala kamotoka kali kagundi kagala kubeera kakayero bwe katyo nga kali kamayi kagundi kamayika kapikapa nedda akadirira primo kwedda akasooka bakayita batya akakibina corona kali ka corona kasiliva nemukuba akawero seyantuna nga irikerisa emyufu but nenga bisere leta ndabana kubya kujja kwesimba biki nantuna nga munyivu n'olwamala nenda bangasese ndoza era babambi mwana muto nenda bangasekede nampa ne 10 bambi yazimpa ningamba mubanda wuyo ne munaye muntu ayina amanyi omuntu nga wakitiibwa munaye aba wakitiibwa akibaye ndi Bobby bwe namukubaka bana bakubanga obuwero ne mbayisanga bwenjagala naye emmotoka yali ntono kolo yatabulinde emmotoka nga titerabikana bulungi twamanyira muzi asikale diesel nungi naye kolo si yalimu naye muno omuntu kalika amanyi ag'enjawulo okimanyi omusajja yatunulira obuwero ne bumva mu ngalo ne bumva wansi obuwero bwava mu ngalo
ne bugwa wansi bwe buti nga teri abo kutteko bayita amaanyi ne ngamba omusajja naye bwe yalaba yoza yamanya bantidde nnyo yampa 10,000 n'aseka nawe bali kukola n'agenda emmotoka kati bambi nembeera obwentyo mpola mpola ntandika okuyimba nti nayimba yakayimba kange ebitaala bya njenwa no Henry Mwanjero yaddamu lwali luwo amaaso bitaala bya nzenwa kina mugabo omulungi amaaso bitaala bya nzenwa ekyana ekyo ekyo nakyayawula kati yagamba akawato konna kayawula ya olumuguza twakkanya yasooka kutwala nene mulaba ndaba nsingako ku maanyi buli kimu ansinga manyi omuntu akusingako munayo mwoki ngambe nti netowaza nga manyi wenkoma nenkita n'omuleka era mukwano gwange tayina simulinako buzibu munange ekubye kiwero nkikubye agenze ntandika okulikodinga we buyimba bwange mpola mpola awo nga sina muntu wange Kampala mbona sere ziggwawo ez'ekkubo kati ntandise osula ebweru olinawo osula sina wensula ndiggangu nsula bweru awo nalabira mukwano gwange bamuyita Lake One ono muyimbi nansuza yansuza ebbanga yansuza emyaka nga 2 Lake One nga ndya ku ssente ze nga ndya buli kimu nga yakulabirira yes nakati akyandabirira nakati andabirira abantu b'emitima bwe batyo mugagga nnyo mugagga nnyo si bwe nabagagagagga mugagga nnyo twakula ffena Lake One neye kuva dda ng'atunda n'amagi kuva dda ng'atabulwa 5,000 mu nsawo mukama yali yamuyiwako dda feva ne mu buto sajja muyiribi ye yali kuva dda yalina ssente ze kati nansula ne Lake One akaseera katuuka Lake One n'akwatibwa obuvunaanyizibwa n'awasa n'afuna omukyala nendaba nga sikyajaawo mu muzigo kinakola nenzira ku street nensulayo noddayo ku street yes nadda ku street waliwo obutipa obusengula abantu bwali bugenda kusengula abantu nsambya keviina okuva eggangu ng'omuntu bugenda mukima nga ajja eggangu twavega nempalampa fuso nga ngenze kusengula abantu bwe twatuka wano emakindi nga tunatuka ku bitaala waliwo kilabu bayiri bagita Adiroko Bar waliwo bagendeyo Comrade Adiroko Bar twatuka emmotoka yayimirira opposite Adiroko Bar waliwo ebizindaalo omusajja bamuyita Alex yalinawo ebidongo n'ebizindaalo nga naye akolera abayimbi nga waliwo n'obuyumba bungi wali parking bonna Ocean Bay empya omusajja nayimirira bwoti ku mukono gwa Adiroko Bar wa tipa nanga mwana kyali awo ku tipa yanga nze yayanguwa abana bali bakabuli wanye tata nzo unoze netera bali amazi yampa siringi ebi bibiri gana geba agobuvera nensalame kubo nengenda wali awali ebizinda wali wedduuka maso wali wesigiri yenkoko eyokya ntuka ku dduuka nze Kampala naye nakyusa erinnya nga bampita Fred era gegangu onaona bampita Fred kati mbadde ku dduuka mpulira omuntu ayita ali nga sinnakyuka nagambo yayise erinnya ali wane Kampala mu mayiro ne mayiro ayise erinnya ali oyo ayise ali amanyi waliwo erinnya lye bakuyita mwera yonna nga ogamba oyamanyi amanyi ngenda okukyuka bwenti nga ye kojja wange nga ye kojja wange ngenda yini sigiri y'enkoko eyo kya ngera ayina n'obutuuze mu Kampala ayina ne family era ayina ne weyeebaka nze kyasula bweru nogamba Katonda wange kiki kyonkoledde nangamba ali oli mwana muto n'okolayo ki konze tata konze kojja maze n'emyaka 3 njiriba nindi genda kusengula abantu nangamba okomangawo wano wendi konze kale oli antumya amazi yangu wange oluddeyo ndina kojja wange ndi masanyu nadduka buddu sisubiri nga kojja ajja kujja wayitawo ennaku 2 naye sina nazindeeta kuva gangu natambuzawo bigere kuva gangu mpaka wane makindye nakeera natuka saawa 4 z'okumakya kumbe enjala yannuma nnyo nga simanyi nti ab'enkoko batandika lwaggulu okwokya kojja yajja lwaggulu nga saawa bwe ziti bwe yansangira nampaako okulya nendyako nantwala ewuwe nantwala ewuwe
nimbere ewe nitandika obulamu bwenti mpola mpola olutugenda mu 2010 olutuli mu 2014 awo byenkunyumiza 2014 je byakanya nange tamude ndi mu haso kutoba 2014 kati nginayo wimba wange bubiri bu audio busatu buli coding namukolera ku Mozart ha 2015 eyingira 2015 bwe yingira awo tugenda wali ekinyusi wali ekinyusi 2015 yo nesagura yo nereta nogamba ya basi 2015 yatandika bweti nani mu mwezi nga gwakuna nani ndi bweti nanga ndi yala mani zange ntambula awero kuli waliwo ku Lusedi nga nungi ngeriko bapasta bugembe bazze buli nga yamanyi nali mu mpale yange ya kinu nebisando nakasimu kama pesa nga tekaliko kisanikira goweddeyo kanejuka nyeme mbere yeddako nali bwenti kasimu kange ekinu kyekibuzeeko nali mu simu yange mapesa bweti kulaba kati kinakola ontyo kinakola nenkyama nensaba ku Lusedi nali nakatandika okusaba bwenti ngenda okutunulira bwenti nga mita nga 16 oba nga 10 nga mita 10 entunula bwenti nga waliwo emboko y'omukazi ennungi entunulira ngirengedde ya omukazi akutunuulidde antunuulidde musanyufu ngamba omukyalo ono alabika yalaba video yange ebitala byanjenwa nange ngenda mmanyika n'ekinukyo nange ngenda mmanyika bagenda bantegeera nasirika kyenakola musajjawo nze gwolaba omukazi yali mita nga 10 ngenda omulaba ngali ku mita 5 asembera eyali ku mita 5 ali ku 2 abadde ku 2 ali ku kitundu kya mita abadde ku kitundu kya mita natebwa kyawera na 0 olinga abagamba titwateesezza olaba nga bwekutte bwotyo naye bwe yali yekutte nange nali nekutte bwenti tulirangiri pasta tusabira muli mu Lusedi tusaba musoma yagamba nga kona ku muno gambe Yesu akwagala ng'omukazi ankonako Yesu akwagala koze nawe yakwagala nyabo nga sisirevo zange bwemba wakwogera naye olata kujamu yes bwemba wakwogera naye nga nsobola okwogera naye ngaali nga wali ku kisaasa nga simuliranye distance yali grade ndala nnyo omukazi yali mata kyenakola Yesu nawe akwagala nyabo musajja namusoma nagamba kwata muno mu ngalo omugambe kiggwa leero mbijjukira naye yagamba Yesu leero kukyalidde kiggwa leero mukazi nankwata mu ngalo kiggwa leero konze mama nawe kiggwa leero omukazi ndi busy akatengo ne kankwata neŋŋamba nyabo ngenze nyina byonna lese simalize waka kyava ngamba ogenda konze ye bannange ng'ogenze mangu mbadde nsako ku namba yo tutera okubeera n'emikolo tujja kuyita ng'otuyimbiringako nze manyi era babitala byanjenwa nga muwe namba yalina smartphone nene n'agikubako akasimu kaali muno kamapesa kaliko kisaanikira tekuli kisaanikira nakanyigira mu nsawo nakwako nenjifuna enamba ye saagijjaayo kyenakola nambuuza saving kaani konze bampita aliyo Muteesa yoba osavingako
nangamba aliyo Mutesa igwe aliyo Mutesa olowooza sikumanyi konzo mmanyi omanyi nzaani yegwe Jovani Luzinda nze Luzinda nali simumanyi kubanga wange sina TV nga nali sina TV biseera ebyo nenge mu nyimbo ziwulira nga sina bana ziwulira nze nga sizimanyi nga ina TV ewuwe oba smartphone nga yalina okuba nga amanyi Luzinda nga ze sibitegeera ali Mutesa olowooza sikumanyi yegwe Jovani Luzinda kinagamba nze saafayo kuba Jovani Luzinda nali sikola ki nali simumanyi nesifaayo laba bwagamba yegwe Jovani Luzinda yegwe omwana ono lutaya yasayininga mu kino ekibiina Eagles empya si yegwe bwe nawulira nti Eagles empya nga teya munene kyenakola ontegedde otya twagala kutumanya ontegedde otya tugamba kati abantu bagenda bantegeera kinakola ndagira abantu kati kyogamba bagenda bantegeera ontegedde otya kyavagamba shya kyogamba gwe Jovani osobola okubula gwe tosobola kubula ne juzi nakulegera ngo yabadde ekofira tugamba Jovani wuuyo konze ye ndio kandi kugumira kulinya lyani ya Jovani lya Rutaya kubadde nyine ye munene ngamba kati Jovani oyo tuneraba era omusajja era omukazi bwe twesiibula zali zigera mu sawa 2 kwa first crusade bali bagisanika sawa 3 gifundikira navaawo crusade ne ngambuze Jovani Luzinda mu library ye waffe mu kirombe zikyukira nga Jovani Luzinda teri ayina mu video ye kati ntambula ngenda wano ku Mubaraka ku hash omanyo library eri awe tuna nebyatika jimanyi ntuko hizo ga Mukama yali abiteeseza ndi kuno ya Luyimba lwa Luzinda ntuko omuvuka yali wa library size yo nga wa library sina munyega Luyimba lwa Luzinda naye yasitwaga Luzinda nsanyusa okulaba ndi fani woe nyimba zo tuziyina wakubye rungo ng'ateeka mukonze ye mwebale kuwagira embosera ng'ateeka ninga mutamiivu nabiseera ebyo yayina n'ateeka muwali ngenda olaba oluyimba lwa Jovani ngenda olaba ensandukula bulungi akasimu kange nejja memory card ngamba teekako audio eyo waliwo fani wange badde ampadde memory eno njimule muterevu akayimba kale nterako yitereko n'ateekako bw'ateekako kyeyakola kyenakola nenjiteka mu ssimu awo nensiibula nengamba abantu ababiri abagamba nti nze Luzinda ono ddala kweri nentandiko nasula practice nze ninga mutamiivu kuba nze ndi muyimbi olunaku olwo nga lyrics zonna ziri mu mutwe seebaka kati omukazi oli enkeera nkubira halo baby Jovani konze wange mukwano nga bwayimba ninga mutamiivu ngakomaawo nga nange nziramu etamiro lyalabulinzo nga ayimba paati emu nziramenda sinako ensuula nga ne bebi wano yawayimba kano yatandikirawo kumpita bebi nengamba mukazi yali mukulumu era omukazi namwagala nnyo oyo twakola n'oluyimba lwange video yaffe bagita guntawanya omukwano go bebi guntawanya ogikola naye nagikola naye video era gyeri video eri ku mukutu wononya guntawanya olufuna mukazi yali mata nnyo nga si levo zange ey'okukurusedi mukazi munnange twali awo nankubira essimu nga lwo bakyali bange bayita Redmond District babeereyo Lukuli bali bategese ekivuluko wali Kalonge supermarket bawekeddako Maddox bakuba drive nabo nga bamanyi nze Luzinda sebo eri ali wali sude kati gwe Luzinda ne mbagamba si yenze ko bakyali bawe ne balemerako fe tugenda kulanga ngoma nyo watuvaamu nga wakola erinnya nga tebalanga Luzinda Jovani ajja wamanyi yenze nga tebayita mu kubo lya kikazi kiri kikazi ekyo bambi kiwala kino ekirungi ekya Crusade ekiwala ekyo kyeggonjebwa kiwulira nga kiwulira drive tekikuba simu Jovani koyo wangi bannange bakulanze nyino genda nenkulaba ogenda kubeerayo
konze bana ina baganya okulanga daddy tawulira drive eyo yagigana tukkiriza bikola lwaki alanze naone bakulaze bana bankoze mu bikale nja kubaayo kyenakola nyina kyali wange bayita T-Bax soja T-Bax soja yalina lava 4 nakati achaji yina T-Bax ne mugaa T-Bax waliwo omukyala amanyize Luzinda omumanyi bona bana ba Eagles empya bakubye nti omutegedde amanyi yenze naye tugenda kuyimba mu wali naye mbadde nsaba omukazi amanyize Luzinda ava mu Eagles ate nagendera ku border nyambo mvuge walenga star T-Bax ngabo ina mu sente konza sina mpora nja kupota nziku nja kupota emisere nali chapota nja kupota ndiye nangamba kale ojja kupa emitwalo 2 si nyingi konze kale nja kupota nzirete T-Bax ngatuza mu motoka ntula mu maaso tutuka womuwala ngamba mutwaleko tuukayo mwishira sanga akoze nasanga kunganyiza family yonna Giovanni ajja omutima gukuba bali abantu musanvu benyize mulava obayingize twagenda tuli wano nga tuwereze n'ekikazi twereze abantu be bafunziza space tutese n'okwerera wano mu maaso kyenakola musajja wange kyenakola nze golaba nakikola n'obwegendereza nno kyenakola nagena ntidde ngamba nze atayina linnya atayina wadde n'ekikumi mu nsawo bana abantu kyo yabasajja ya mutwalo ku 15 bana abantu omusanvu ngenda bayisawo ntya ku mulyango omutima gukuba nti kino kimumbadde kiseeke ky'obutagendera ku boda naye ate kino ekyokuyingiza abantu ngenda kikola ntya ntuuka bwe twatuuka Katonda yerenga yabitegese tuuka bwendi sijja olwanengera mu motoka bana basoloza ssente yabuuka ku mulyango nagamba naye Giovanni twe tumanyi watulimye tugenda kujja nayitirawo asika omusirikale tereza mulunye motoka Giovanni wegenda okupakinga ebitiibwa ne bampa nenyimira ku mulyango aboze nabo abo bayitewo olwo tandikoloza kulinnya bwomi bwawe tandikoloza kuki bwomi ekinyusi tonakituukako taata esebo ntandikoloza kulinnya abayimbi baba batya ebitiibwa bano bayingiridde bwerere ku lwange Luzinda serebu bwe natuuka munda Giovanni Luzinda ali mu house mu kizimbe yatuuse balanga era bayisawo abayimbi nga 6 neninya stage naye nga sinnagirinnya bwe natuuka omukazi yatuula ne bantu be atabenedde kyakunywa nenziramu nenkabira T-Bax obadde omanja 2 nembadde kusaba onyambe ongulire family y'abali abantu ebyokunywa n'ebyokulya ate sione naba wiki 2 nja kuzipoota nja kuzikuwa T-Bax yali muntu mulungi nga mpuliriramu nayina ebitala bya zero nga byagala nnyo nga manyi ndi muyimbi atayimba bubi T-Bax yakkiriza nampola ssente nempita kibebi kyange nekijja nemubuuza abo banywaki nangamba tebanywa omwenge tuli balokole mazi soda soda yekayeka bagulire soda tugulire soda yekayeka naye nze ngulire n'omugongo boto bawankoko nze gwowe enkoko z'abalya konze kale bebe era enkoko ayagala mugongo namugulira omugongo gw'enkoko ne muwalo irinda fute kasoda barabona ne sente ngozine bayira T-Bax yakikolako ye manager kwebala era sawa eyo ekikazi kigambo ne manager wange ekitegedde T-Bax ono yakimanyi nti ozenga Luzinda takimanyi naye yali tamumanyi yali amumanyi naye nga tabirabako nange sina kyemmanyi kyeyinza kukola naye nga oluyimba nalukwata luli mutwe naye ezange nnya nziyinayo encoding ezange original kati nyinayo kati zonna omuze ttaano hiti yange yandinga mutamiivu kati ntuuka sawa yange entuuka ey'okuyimba ninya stage bwe ninya stage wiki nakola abantu basituka mu katebe tewoni omu yasigala mu katebe banfuwa ssente T-Bax yali amanja emitwalo 3,200 babafuwa ssente banfuwa ssente banfuwa emitwalo 8 oba nezigwamu omukazi najja kusiga ntuzi naawo bantu ne banfuwa ssente nezidinganamu
bwe navaayo Tibax namuga si kyapose omanya mmeka si kyapose manja mmeka kozi nakwatirayo emitwalo 3,200 n'enzimuwa nesigazaamu sente bulungi nnyo nze ndyako ne bebi wange endala otandise okuwulira obwomi bw'erinnya yes ate okuva olwo nazikiza shozi ng'ozitandika okuva olwo nga zisinze ntandika sho nga bwe nzija wali ku Pakalasiti mmere envawundidde yabwerera abakazi bangulira abakazi bangulira mmere bampa tiivo bampa sente bampa Giovanni kwanza bapromota atagaggawala mu biseera bya Giovanni mwankolamu sente bapromota mwankola sigenda boogera manyi bemanyi biseera bya Giovanni milioni 3 ku 2 nga nze mumpa mitwalo 5 nga munfera oggalawo nga nze sibimanyi nti bya bbeeyi nnyo nga mumpa 2 3 nkiddamu mutimbagano guno promota yenna gwe nakolerako nga tonagaggawala toligaggawala teri wali promota gwe nakolera kivulu kimu buli promota namukolera ebivulu ebisuka 10 nga byonna bikwata ng'omwana kwali yaliko ate nga nze bampa 2 3 olumu nga banfera nti 10 nga ndi fala sibitegeera nzolwo ndaba nnyingi era bapromota buli promota tewali promota gwe nakubirako sheemu nkyatandika okuba show zino nze nafuna show nakati Giovanni tanazifuna mu linnya lye ebyaddala era takulima ti Giovanni yayimbyeko we nayimbye mu linnya lye Giovanni tonayimbako we nayimbye mu linnya lye era nkuwa ekitiibwa lwakuba gwe tiwagaana okimpa naye nze nkikuwa nze nkikuwa oyina erinnya oyina amaanyi yadde abasinga balowooza nti ogudde naye bakulabe ku stage ng'oyingiddewo bawulire amaanyi g'oyina era wano mu nsi yonna ne baba mukazi wo gw'osobola naye mu buliri tansinga kumanya ggwe oli musajja w'amaanyi tasinga nze kumanya ggwe ne baba promootawo Daddy Geoffrey naye tansinga kumanya nti oyina amaanyi yadde nga yakutunda kuba nze wakubanira kyejjamu naye manya nti nze ggwe nayimiriranga wali nga teri n'omu agamba nti si yeggwe era nasisinkanako abakazi nze nayagala abakazi bangi mu linnya lya Giovanni era ku kyabakazi sitoma era ntunulira akawala kempita neragirako nze buli mukazi ow'ebbeeyi namulya okakasa nero Giovanni tanabalyako biseera itize yakuba kati abakyala bali bagamba nze buli mukazi ow'ebbeeyi namulya ne nanyini linnya tanabalyako abakazi baagala nnyo abayimbi bwe kuba agenze okutandika okwekolera ebibye nga kakkanyeemu naye wali olwekyo nti Luzinda Giovanni erinnya yafuna erinnya mu wiiki eno nentandikira nange ofuna sente naye mweyo wiiki erinnya yarifuna lumu nange nendifuna lumu nentandika okulya sente kitegeeza nti hiiti ye okuva ku hiiti esooka tuzirya babiri era kati nze yabivaamu n'ennyimba zange bweziri bantu bazaagala nnungi nandaba nsobola okukola ki okukola ebyange okitegeera abakyala bano baagala nnyo basita abakyala baagala basita nze bwe bannanganga okutuuka tibalanze Giovanni Luzinda nasangangayo abakazi abasukka 4 nga buli mukazi alinze golola suuti yange era Luzinda nakubako shonga 6 nga sinagula suuti naye abakazi be baletera okukopa suuti za Luzinda nga buli watuuka bambuza suuti zira baby tugere tuzigolole tugere tugolole suuti nga weeyagala nnyo nze neeyagala nze sitoma bikyala nze sina kyentoma buli mukazi ow'ebbeeyi buli mukazi ow'ebbeeyi namulya saagala njogera ebingi interview eno abaana bayinza ogiraba naye buli mukyala omulungi namuganza kitegeeza aliyo abakyala bano ab'ebbeeyi baagala nnyo abalenzi bano abato abalina ku mannya ate ky'omukisa omulungi kyandekera erinnya nakati bakyaliyo eriyo ekyabalemeramu yadde bantegeera ti si yenze naye nga twasigala tukyali kumu enkolagana nga ekyaliwo kati olwo bakutegese bapromota
ba promoter tuka mu byalo eyo nge tewali promoter yantegeka ne show ne musala promoter te yantegeka show ne musala ate abasinga bagambanga luli twatwala yo original tetwakola bulungi naye munaye gwe buli tukutwala tufuna yakasente tukola naye namanya lwaki na lwawo kibuuka kumbe original yalinga wa bei nnyo kati wezivaayo kati nze nga banfera na kibuuka luvannyuma so nga manala gasuka kugenda munenga hansenza nyino omukisa osinga nyini linnya kumbe nedda kumbe oli wa bei oli yali wa bei yali milioni 3 kudda wagulu nga nze bampa 5 nga nze simanyi ndifala ndaba nyingi olaba nyingi ozikoledde ki nga ndaba nyingi mpota bampa 7 bwe bampa do bulungi mutwalo sajja agambe tugende okubema ennyimba 4 nkwe mitwalo 2 obeera omunange nga ngenda nkola weebale kulaba Nsasagge Media.